Munnakibiina kya National Unity Platform Honorable Ssegirinya Muhammad amanyiddwa nga Mr. Updates naye akwatiddwa oba azzeemu okukwatibwa ab'ebyokwerinda. Ono nno bamukoze nga bwe bakola Honorable Alan Ssewanyana yali yakateebwa kuva mu kkomera nga kkooti yeeragidde okuba nti nno ono addizibwa ewuwe ate era ne baddamu ne bamukwata. Kakati bwe batyo bwe bakoze ne ku Honorable Ssegirinya Muhammad. Kati nno basoose kuwamba mpapula za kweyimirirwa awo ne bagoba emmotoka y'omubaka era munnamateeka Shamim Malende era nga muno mwe mubadde muteereddwa Honorable Ssegirinya Muhammad. Eno ne bagitomedde n'oluvannyuma ne bamusikamu okumuteeka mu mmotoka ey'ekika kya drone. Naye ate munnange atukwasiddwa bulungi naye ate ne batandika okutugoba nga tulinga ng'abalina kye tubbye kumbe bagala kubeera nga batusuula te mu mmotoka endala era oluvannyuma batukiise emmotoka ne bamupappulamu lwampaka emmotoka ne bagikubakuba so embeera efaanana bwetyo ne bamutwala nga bakambwe nnyo bakokinze emmundu nga security operatives baffe so nsonga ekwasa ennaku naye nga bwetyo bwebadde nange nga munnamateeka mbabuuza nti mumutwalira kimutwala nti stupid ne baga enter ne bagamba what offense have I committed ne bamuyingiza motoka yaabwe ne batwala mubuzaawo n'agenda. Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku News Spark Channel. Kyaddaaki Mukama Azzeemu essaala y'omubaka wa Nakawa West era nga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joel Ssenyonyi. So nga abawagizi b'omuyimbi Winnie bamutabukidde kw'ossa n'okumwogerera ebisongovu. Waliwo akabenje akagudde ku Northern Bypass ebisingawo birindirire mawulire gaffe tukwanirizaako ku News Spark Channel webale kujje kumirako mukwano atwagala okubuuzaako ku Jeni Namayajja tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo era nenjagala mukwano naawe okubuuzaako ali mu kulaba amawulire anenkujjukiza nti waliwo ka notification bell akadda kukanyigeeko bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire. Twagala okuba nti otutegeeza wonna wosinze okuba nti no otulaba bw'obanga oli Qatar, oli Dubai, oli mu Jordan, Saudi Arabia, USA ne bw'obanga oli mu ggwanga lyattu Uganda osobola okuba nti no otutegeeza mukwano. Tutandise n'omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joel Ssenyonyi era ng'ono yakiikirira n'abantu ba Nakawa West mu Parliament bambi ye ne mukyala we Nagawa balina essanyu oluvannyuma lw'okuba nti Mukama yazeemu essaala zaabwe era ssaawa yonna bandifuna omwana. Joel Ssenyonyi tujjukira bulungi nti no yaliko omukozi wa NTV era nga munnange yavuddeyo n'abanga asurprisinga omwagalwa we Nagawa ku baby shower eyabadde ennungi ennyo era ng'eno yabadde ku One Love Beach ndowooza mutegerera ddala bulungi ebifaananyi eby'enjawulo osobola okuba nti no mukwano obirabako era ng'olabira ddala nti mukyala wa Ssenyonyi ali lubuto ng'ayambadde kadre long dress eya white gown nga naawe woli mu kubiraba nga n'olubuto olabira ddala nti luvuddeyo bulungi. Jjukira nti bano omukolo gwabwe gwaliyo mu June mu mwaka gwa 2020 era nga yali scientific wedding. Bwe bityo bwe biri naye kye tuyinza okuba nga tukujjukizaako mbu Joel Ssenyonyi yali virgin okitegeera yali tabikkulangako yali talabangako kyonna kye kiri yavaayo n'ategeeza nti yali virgin. Kale tubaagaliza birungi byerere ekiseera ekyo ekinaaba kituuse tusabira mukyala wa Ssenyonyi abeere nga asumulukuka bulungi. Mu mawulire amalala abawagizi b'omuyimbi Winnie bamutabukidde kw'ossa n'okumwogerera ebisongovu. Winnie tumujjukira ku luyimba lwe olwa Musawo oluyimba olwo lwakwatayo nnyo naddala ku mitimbagano egy'enjawulo. Kakati ffenna twamanyira Winnie ennyambala ye na byonna by'akola alina obulamu bw'atambuza era nga teyeetaaga kumanya. Kakati yagenze n'abanga ateekayo ebifa
ebifaananyi yatadde ebifaananyi ku Instagram ekyawaliriza abawagizi be okuba nti no bamwogerera ebisongovu. Ono nno nga bw'olaba ebifaananyi mukwano byebyo bye yataddeyo abawagizi be ne batandika okuba nti nno bamwogerera. Bamwogerera simanyi amabeere gabadde gatya nga bw'olaba screenshots bwe tuzikulaga be abawagizi be nga bagezaako okuba nti nno bamulaga engeri y'okwambalamu oba nga bamulaga nti tebabadde basanyufu olw'engeri gye yayambadde ate ebifaananyi bino n'abanga abiteeka ku mutimbagano. Naye nga bwe twakugambye nti Winnie Nwagi bwe obulamu bwe teyeetaaga kumanya akola kimusanyusa. Byebyo nno mukwano kituufu nga bw'olaba ebifaananyi biyinza obutakusanyusa naye si mu bubi ekifaananyi kino senga omuntu alina amabeere nga matono ye yakitaddeyo kyandifaananye kitya? Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku News Spark Channel. Ate Thaddeus Katumba avuddeyo n'awolereza mukyala we gwe baali bayawukana naye Sheri Matovu. Onagambye nti abantu bangi bali mu kumunenya olw'okuba yavaayo n'abanga asonyiwa Sheri Matovu, naye abazzeemu n'abategeeza nti omuntu bw'abanga yeetonze ate ng'akakasa nti yakola ensobi lwaki oba tomusonyiwa. Onagambye nti buli muntu akola ensobi naye oli bw'ategeera nti kye yakola tekyali kirungi n'asaba ekisonyiwo lwaki oba tomusonyiwa. Oyo nno ye Thaddeus Katumba abadde ayanukula abantu abavaayo oba abazze nga bamukomerera olw'okuba nti yasonyiwa Sheri Matovu. Awo ne tuvuddewo mukwano katweyongereyo omukozi wa TV eya Spark era ng'onaakola live wire programu eyebeerayo ku Saturday bambi yamaze ne baba nga basobola okumujja ku lujja oluvannyuma lw'omwagalwa we okuba nti nno ya proposinze. Omwagalwa we nno tukitegeddeko nti filmmaker bamuyita Mugabire Mulshid munange ku Sunday lwe lunaku lw'eggulo ya proposinze eri omwagalwa we Flavia Mawaji. Okitegeera mukwano nga wolaba ebifaananyi omwami ono yasazeewo ekintu kino abeere nga akikwasaganya mu ngeri bw'etyo alaga omwagalwa we nti amwagala nnyo. Okitegedde mukwano kati bano ba It Will End in Tears mwabamanyi naye nga bo byebyo webito bwe byatambudde ku weekend eyo nga tuvuddeyo mukwana mawulire malungi si malungi. Waliwo akabenje akagudde ku Northern Bypass ne twebaza Katonda nti abantu bano basobodde okuvaamu nga balamu. Nga bw'olaba ekimotoka ekyo mukwano kigudde naye ababaddemu basobodde okuba nti nno bafuluma. Nete bafudde sokoleke tutaasa. Tula wansi, tofaayo. Totya tolina gw'otomedde. Tula. Todduka. Tolina gw'otomedde baaba, totya. Soko gyemu ebintu. Ono yalinga yakyategeerategeeramu. Babadde mbabiri. Essimu zo ziyina. Nona akyawunza oli yalinga ategeera atadduka. Jangu! Tolina gy'ogenda. Totya, tolina gw'otomedde. Bwe biri ate yo nga tuvuddeyo mukwano katufulumeko mu ggwanga lyattu Uganda tugendeko Kenya. Kenya okusaba obululu kukyagenda mu maaso akalulu kafuusa akalulu naye nga bw'olaba mukwano ku bifaananyi bye tuyinza okukulaga oyinza okulowooza nti Kenya COVID takyaliyo. Ekiri Kenya bano bo oyinza okugamba nti COVID tebamumanyi. Abantu basobola okuba nti no bakuba campaigns zaabwe bulungi bwe tutebe tutambudde mukwano
mukwano obadde mulabi mulungi katukwagalize ekire kirungi wekumire ku News Park tujja kugenda maaso n'okuba nti tukuleetera amawulire gano ageesigika otambule n'omulembe nga buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga okifunira ddala bulungi weeraba.